sallallahu alaihi wasallam butuna mugoberera Allah agenda twagala tugoberera bo walimu kati mwalimu yagambye nti tata wa nabbi yali musira ne mama yali musira olwokuba amanya Amina na Abdallah ne Abdul Muttalib agamanya gachi warabu Hirusoro bana erinya gwe Sulaiman ngoli wa muliro tomulaba anko tena gomanyiyo nga Musa wa muliro tobamanyi Musa nga yatudde mu kaduuka kana akatunde endeku tunde endeku embugo ensimbi enganda amajama zize obusigiri obugenderamu nga bulugwamu bigo obusigiri nate bulina nnyo buzibu obusigiri kalayi jalo obwendo obutalo obwaki obwentambi kaduuka ako Musa atudde muli n'abamu nagwe mmanyi yalina n'ekirevu kati gomulaba ye Musa alina atharu zonna ez'obusiraamu nenga mukafiri maaso ga Allah si musiraamu era yemu ku bulwadde bwe tulina okubeera abasiraamu ab'amanya bakubuza oli musiraamu tendeka naawe waliwo olawo oyambukira awo wawetedde awo oyo ajo yankola ki ndaba nno byayogera omuziri guli mu lujja ebyo tebikola omusiraamu ayimirira ogu era yennyonnyolako n'ategereka nti nze ndi muki nze ndi musiraamu so tusaba Allah atugoberere omubaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka alayhi salatu wasalam mu hadithi ya sahabi weta Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu yagamba nti man shahida anna la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasulihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa anna aljannata haqqan wa anna an-nara haqqan yadkhalahu Allahu aljanna ala ma kana min amalihi. Nabi sallama yagamba nti man shahida yenna ajulira annahu la ilaha illa Allah nti mazima ddala teri kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah. Nsaba Allah atukumire ku kigambo ekyo. Bino byetu essola ze tusaala kusiiba oyo bonus Allah atwagaza ekintu eki la ilaha illa Allah. Wallahi omuntu wakyogera ng'agenda okufayingira ejjana niwaba nga wangadde si musiraamu emyaka gyonna ate bw'akisobya ng'agenda okufa abeera wa muliro gw'olubeerera. Okumanya nga kizitowa kye kigambo ky'osomesa mu muzikiti omusiraamu n'asooka n'agamba kale sijja kubikola n'agenda n'asalira mu guli oguddako naye nga iriza akyazirina kubanga kikutula enkolagana wakati wa shiriki n'omuddu kati si kyangu muntu kukikolerako era abamu bakiwoomerwa makulu sanga beetisse omufu nga bakoona akayimba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu rasulullah nenga akutte maiti saidi ya kono ayine sabo ali ku yaddyo jajje ddagala ali emabega yalisekula ali wakati wava okuziika gyalaga abashiriku 8 bakutte maiti bagenda bangona Allah la ilaha illallah la ilaha illallah mubawulira bakifiirako era ekisinga okunewunyisa we mugenda oziika omufu nga temukyogedde abasinga okirwanira sigambye nti bonna muntegere bulungi abasinga okyagala kikonaawo bashiriku bakyagala nnyo kubanga ko kayimba kaabwe amakulu ne gasinga obatanya singa okayimba buyimbi bagala kigambo la ilaha illallah. Kaya Allah agamba yenna ajulira nti bannange byonna ebisinzibwa si bituufu okujjako Allah wahdahu omu la sharika lahu talina kimukola kimwegatta kubanga oyagala kusaba ssente yogera nani ne Allah takoowa tomusaasira munene takoowa yakubumba mu ttaka yatujja mu ttaka Allah nassaamu emisuwa mu ettaka n'alibumba ng'abumba misuwa mu ttaka rabbul alamin nakusaamu yingini mutima rabbul alamin ffenna yatulabirira entemya zaffe ez'amaaso Allah tomwepimaako gwekkiriza bye yakugamba tambula n'ebyo tugenda bitegera nga tumaze okufa buli anaafa pata oyinza nofuna ekipande mu kabuli welcome to digital life ogenda kufuna obulamu bw'otalowoozanga nako
olabe ku byaddala. Mwenye obeere ne Uganda ne baga nti eriyo ebizimbe biwanvu osibira ku zimapeera. Gindako e Dubai. Balina ebizimbe nga omusanze gavaako mulina kulinda gaddeko walampe. Oyinza osola mu kkubo. Gindako e Japan basimba ebizimbe ku mbalama z'amazzi naye nga birina shock absorbers. Embuyaga wejja nga bifukamirawo ebiti n'embuyaga eyitawo. Ndakuba n'aleeta embuyaga ate yatonda bana baakola ebizimbe kati agamba embuyaga nti mulimu shock absorbers mu kizimbe ekyo muzikutule. Embuyaga nejja nekwata nesula akazimbe na buli alimu bannange tufudde nti bano nyamuzimbi si muzimbi akimye ekizimbe yew'amaanyi ekibadde ky'amaanyi. Kati digital life ejja omala okufa bwoti olaba ebintu nga byaddala olaba ennyondo kilo nga 8 nga waliwo agikutte ogu ng'ate genatula ku mutwe gwo. Bino tubeere no mu duniya bagamba ebintu tobifisika bulungi okubanga Allah yakwata ettaka n'akussaamu emisuwa n'agituninga n'olya emmere kawunga system gye simanyi naawe togimanyi towegezewaza nejja mu lubuto mu kawunga ako neetoolamu egenda mu misuwa neetoolamu akagenda mu kagere kuba omuntu enjala ebeere muluma system yonna evaako. Bwe mba nimbye wanika omukono oddi wano maaso tukusomeko kubanga gw'ogenda bawanjawulo. Omuntu enjala bwe muluma system yonna ekutuka busuwa amaaso kutegeera yenna avaako. Naye wallahi anywa girasi y'akatunda egi yonna neddako. Oyo mulezi w'ebitonde kati anya aweereza obugere obutunda wangi ani kumwenyanyodde ku musaayi wano paye girasi y'omusaayi awo wali wano naye laba omwana omuto akasaayi kaba nako mu mubiri nga bakamuzaala naawe gw'olina kati guvaawa. Oyo Allah gwe tuwugirako akwata omusaayi n'obusa ebyente najjamu amata. Oyo Allah gwe ngamba Rabbul Alamin. Kati bino byetwogera biri wala nnyo n'okutegeera era ebimu Allah teyabitugamba nga ajja tubalula emitwe ne byatugambako ebimu byatulema okukola ki ogamba omuntu nti obeera makabbuli maleka zijja mmeka confusion yokka yeesooka zijja ate bbiri mukana akanyama mwantadde ne mutunuza ne ku kigundi kati ate aba akyakayana mbu ate nentuula seeka naawe leka nentuula kati ebyo ekyo kyokka Allah byayogera bitinti niwe biti obwongo bw'abantu abasinga tebyatuulamu era asaala busaazi mukabbuli amanyisoka mukabbuli malaika zijja nane batuyita ffe batuyita abanonefu batuyita ba public ani ashirafu balina akagambo ke bakozesa public mbu okubanga osikiriza public sort of nkerabire njakafuna mwakafunye njakaleeta public wa preachers oba si figa nawe olina ebizibu bye public kyaluzungu naye si buli kyaluzungu anti nja kifuna kati oluusi balina ba emotional speakers mbweyogera n'okwata abantu obwongo kati alabanga gwa mukuta obuki era ye najjawo obubwe malayika 2 mu kinnya kimu aye n'otuula bambi kiba beyond okutegeera kwabwe. Era nze nina kye namanya nti Allah mu kwagala otulaga digital life gye tugendamu akusampulingako mu kirooto. Ba mu kirooto ulambeera soft wane emmotoka mu kirooto eyingirawo neweeta netakona kantu naaka nefuluma naye muliyo life keyingira wano eriko omuzikiti guli ku ttaka yeffe kenyini abali munda wano yenyini yakirabye kati Allah Rabbul Alamin yagenda nga tubulyako ebiri mu busobozi bwaffe ebirala n'abikola ki tujja biraba. Olaba omubaka alayhi salatu wassalamu yatintima nabbi mulamba Allah yamulaga ku kitonde kye Jibuliiru yali ava mu mpuku yeebuuza ne ekitonde kiri ekyannumbu bakyali kiki addayo waka yeemulugunya era agenda nga kikomyo naga nfudde ate we kyajja mu sitayiro nzibu okusinga we kyasooka kyajja n'entebe giteekaawo waggulu awo ng'alaba manye eriyo ensonga ejja nga ne bakutakula towulira
nga olaba nti leero agenda kukola ki, olaba nga ataddewo entebe n'atuulako. Bwe yatuula ku ntebe n'akola bw'ati, eggulu lyonna n'aliziba nga alaba nga bw'azze eno bw'ati, alaba ekintu eki, alaba Jibuliiru. Yavaawo ng'afunye omusujja ogutalina bujjanjabi, pakaka gamba Khadija mbika, nga kyalabye just not n'obuliriza abantu kiri wala n'amagezi gaki g'abantu. Imwe bali kubitegeera. Allah omulezi w'ebiki w'ebitonde bw'obanga omusinza omusinzanga yekka, kasita mutima kikujjira otikakasa nti ali yekka mu mbeera zonna gw'obeyogeranga naye, talina kyalemererwa, akuwulira, akumanyi, yakutambuza, yakuliisa, amanye ebigenda obbeerawo wali woolaga mu maaso n'eno gy'ovudde wa emabega. Allah obanga omusinza yekka gw'osinzanga. Allah agamba, Nasalama agamba nti omuntu Allah gw'abaawadde ekyo n'agattako okujulira nti Muhammad Nasalama muddu wa Allah era mubaka we, wa anna Isa abdullahi wa rasulihi, era amazima ddala Yesu muddu wa Allah era muki mubaka we, wa kalimatuhu, era kigambo kya Allah, alqaha ila Maryama, Allah kiyassa eryani eri Maryam, wa ruhun minhu, era n'omwoyo gwa Isa gwava waani wa Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna aljannata haqqa, omuntu n'akakasa nti ekituufu ejjana yamaki ya mazima, wa anna an-naara haqqo, era n'omuliro gwa mazima, adkhalahu Allahu aljannata, Allah agenda muyingiza ki ejjana, ala ma kana min amalihi, nga tafuddeyo ku bungi bwa miki bwa mirimu gye. Kati Allah subhanahu wa ta'ala kulimira omubaka Nabi Muhammad sallama mu hadithi eyo atukakasa nti omu ku bantu bannabbi be gw'oteekeddwa okuwa ebiseera omutegeere fe generation yeeno ye Isa ibn Maryam. Omusajja oyo bamuyita Yesu, abatali baki Basiraamu. Eri Abasiraamu abaga nti Yesu aye nabo bansobedde, ate baagala kukkaanya n'abatali Basiraamu ate nga si kituufu. Abagamba nti Yesu mulala ne Isa muki mulala. Ekyo bw'okireeta obeera okyankalanyiza bingi. Gulaki olowooza Allah yateeka Isa mu Quran in a contradictive way, in the contrary way to the other message in the Bible? Lwaki Allah yateeka ebintu mu Quran ebyogera kwa Isa nga byawukanira ddala ku bimwogera kati mu Bayibuli? Allah yabiteeka mu Quran atubuulira ekituufu nga atujja ku kifu kibamukola ki kibamwogerako. Kubanga ogamba nti Yesu si ye Isa, lwaki Allah atagenda kuleeta Yesu yawmal qiyama amugambe wa idh qala Allah, jukira Allah wagenda ogamba ya Isa bena Maryam, owange Yesu mutabani wani wa Maryam, anta qulta linnasi ittakhidhuni, gwagamba abantu nti mufulenze wa ummiya ilahaini min dunillah, ne maama wange bakatonda bameka babiri mu kifo kya Allah. Gwa bagamba bani abagamba nti Yesu ye Katonda ne maama we Katonda, bani abakyogera? Ffe tukyogera? Si ffe tukyogera. Era Allah tiyandikidde mu Qur'ani singa tewaliwo bakyogera baki bo. Allah agenda kukwata bye tugenda mumujulirako nabyo bye biri mu Qur'an. Bw'anaamala okwejjeerera olwo Allah alyoka akwate buli yenna yasinzanga Yesu ne maama we amubonereze yekka. Era abantu bano betubeera n'oku midiya tali Basiraamu, wallahi bagenda tuka mu maaso ga Allah Yesu nga waali nga bwe baalinga balowooza, nga ne maama we Mariya we bali, naye nga bajjidde ku peegi ndala, peegi entuufu gye bawangaalirako ey'okuba nti Yesu yali mwana waani wa Mariya, naye ng'ate teyalina kitaawe amuzaala. Allah watu yakikola ki? Bwe yakikola abatali Basiraamu okakaatika Yesu nti mwana wa Katonda, bawakanya maanyi ga Katonda okuba nti yateekawo Yesu nga talina ani? Talina taata. Oba bitegerekeka?
ate nga Allah yabaga nti nze mbewuunya ate okwewuunya Yesu yalina maama we ne mutewuunya Adamu atalina mama nani na taata era bakkiriza nti Adamu ye muntu yasooka tewali mama na taata naye bagamba nti awo kamuzi nti ate Yesu ye yajjanga talina taata we namu mbeere serious naye nga ate bagamba nti ate Hawa yava mu lubirizi lwa Adamu olwo n'akantu akatonera kangu naye katalemye ansi okutegereka nendoza mazinyo nayinza ogituwa n'abantu abakulu bano baba n'ebintu kujji n'enkoko kiki ekyasooka Allah alina ebintu byeyakola muno nga ansa yazeesigaliza wamma ki ekyasooka nkoko yeyasooka kasitoddamu nti nkoko nga nkulekera bano abawuliriza yali nkoko enkoko eva muki okiraba eyo nayo concept weeri awo Allah yamanyi kujji n'enkoko yasooka teekawo ki kuba enkoko yebiika eggi ne muvaamu enki kati Allah yabagamba naleeta Isa ne mumuteekawo nga taliiko maama ate yali fitina kyali kikemo ate kyakwatayo nakati bakyatagala olwo yaŋŋamba njagala ombuulire omuntu asolobera nga talina taata we ne mugamba tekisoboka era alina taata we kati noono kyenkugamba nti waba talina taata we kitegeeza oli yabeera ani ne mugamba kyogamba nooli omukyala wa Katonda tutoyogera webityo ku Katonda toyogera bwotyo ku Katonda kati ogambye oli omwana wa Katonda ate nga ayita nono maama katitegeeza bambi bayingirira ebintu byebatalinaako obusobozi tebamanya gye bigenda kukola ki kuggwera ffe Allah kyeyava atwanguyiza oba oyagala ofuna emirembe mu nzikirizayo tegeera nnyo Isa ibn Maryam Yesu mutegeere mwebuzaabuza ebyo ate kati ozibu tulina mukyatutawaanya nnyo omukazi waka si musiraamu omwami si musiraamu muwoza we are all worshiping one God ewa not one God ffe Katonda waffe tazaala owabali akola ki azaala ffe tazaala balina basatu owaffe ali ogu ali omu Rabbul Alamin owabali yeebaka owaffe teyeebaka owabali alwana n'ebitonde nebimuwangula kubanga yali Goliath si Goliath olwo erinnya lya nnabbi omu mwerabidde zoba yali Zaakayo si Zaakayo olwo nnabbi Yakobo yalwanako ne Katonda mu kitabo kyabwe Yakobo n'akwata Katonda ebifo by'ekyama abo abasajja balaba nsaba Allah abawe entegeera entuufu Katonda alaaja n'agamba Yakobo nta obudde busaasaana Yakobo amugamba nti ngenda kukuta ogenda kumpaaki n'amu obufuzi bw'ensimbu ye n'asigala mu ggulu balinga bashiya ali yafuga ensimbu Allah afuga ggulu so Allah atuwe entegeera entuufu Allah kyeyava atugamba mu Qur'an inna Allah astafa Adama wa Nuha mazima ddala Allah yasukkulumya yachuzinga yalonda famire yalonda Adamu ne Nuhu alayhima salatu wassalam wa ala Ibrahima n'abantu bani ba Ibrahim wa ala Imrana n'abantu bani ba Imran ala alalamin n'abasukkulumya ku bitonde byonna ebisigadde mu famire ezisinga obunene mu busiraamu bwaffe mulimu famire ya Adamu famire ya Nuhu Ibrahim alayhim salatu wassalam bano bonna baali bannabbi kati Allah n'aleeteramu musajja mukulu gwe bayitanga ani Imran teyali nabbi Imran yali musajja munaddiini akola busiraamu bwe
ng'alina n'omukyala we era omunaddiini. Omwami yali munaddiini n'omukyala muki munaddiini. Naye okumanya nga ino family Allah agisitula eyina essula namba mu Qur'an, suratu Ali Imran. Teyakoma ku ekyo, ye family Allah gye yasinga okwogerako ekinene mu Qur'an. Nga bw'ogamba nti nze Sulaiman mutabani wa Lukoda mutabani wa okitegeera bakira mu Luganda okulanya tambula anti obaolanya gwekulanya. Ye family Allah gye yasinga okunnyonnyola ennyo mu Qur'an, kuba Qur'an si kitabo kya enteekateeka ya Qur'an teyina muntu gwe yakwata mbuuka ninga olaba nti Muhammadi gwe yakkako sallama mbweyogere ku Muhammadi yakula alina bwati ne bwati alina mamwe era obinonya mu Qur'an tebiriimu. Naye ate Allah mu bannabbi bonna yasima nnyo Isa ibuni Maryam wa Rasulallah, era ng'alina ensonga kubanga buli mukristaayo ku guno omulembe agenda mu muliro agenda guyingira lwa Isa. Buli mukristaayo olwo n'abasiraamu bagenda olugwamu era Qur'ani olwa Isa. Awo mwazinya aliwa kubanga kozi Isa nani mubuze dakika zenga 10 nga tamanyi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah nga mumaliriza okutendereza Allah luvannyuma lw'okwaziina wekitiibwa Allah tabaraka wa taala tugamba nti inna Allaha astafa Adama wa Nuuha, mazima ddala Allah yasukkulumya famire ya Adam, yasukkulumya Adam wa Nuuha ne Nuuhu wa ala Ibrahim n'ab'enju ya Ibrahim wa ala Imrana n'ab'enju ya Imran ala alalamin n'abasukkulumya ku bitonde byonna ebisigadde. Allah agamba dhurriyatan ba'duha min ba'd. Allah yagenda asukkulumya ezzadde oluvannyuma lw'ezzadde okuva mu famire ezo n'agamba nti wallahu sami'un alim. Allah awulira nnyo era Allah mumanyi. idh qalat imra'atu Imrana, mujjukire mu kiseera we yagambira mukyala waani wa Imrani. Allah wayogeddeko waggulu wali mukyala Imrani yagamba Allah subhanahu wa ta'ala rabbi, ay katonda wange, inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, amazima ddala nze neeyamye gy'oli ekiri mu lubuto lwange, nkiwaddeyo gy'oli kikole emirimu gyaki, emirimu gy'eddiini. Famire ya mwami Imran ne mukyala we beomu ku Allah be yagezesa n'ekigezo ekyokulwawo okuzaala. Ntegereka baganda bange,
mu bimu ku bintu Allah byatugezesa nabyo mulimu okutulwisaawo okukola ki okuzaala. Era nsaba abasiraamu abali wano banaaqiida entuufu abanoonya obulungi maaso ga Allah, konsepti ey'okuzaala togyerijanngako ofisi yani ya Allah, togireetangamu olugezigezi. Mu suratu Shura aya 50 awo 1-2-3 mbanga serabidde, Allah yagamba obufuzi bw'eggulu n'ensi byonna bya Allah. Allah yeewunyisa kyeyakulembeza, yagamba nze nfuga eggulu naki n'ensi. Mu aya yennyini n'agamba yahabu liman yasha inatha, agaba ekirabo eri gwayagadde eky'omwana omuki omuwala. Yasooka n'agamba nze nfuga eggulu naki, nama n'agamba ngaba ekirabo ky'omuwala eri gwenkoze eki gwenjagadde. Omwana gwotawuliramu mu bano ng'omanya lubaale ya mugaba oba kikategerekese. N'agamba wayahabu liman yashaa'u dhukura, n'agaba ekirabo eri gwayagadde eky'omwana omuki omulenzi. N'agamba nti au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, oba Allah asobola okukyanga ng'atuwa n'atuwa abalenzi n'abaki n'abawala. Oba ntegereka wayaj'al man yasha aqima. Allahu akbar. Allah alina baafuula abagumba nga tajja kuzaala. Oba bitegerekese olina gwotawuliddemu abalongo anti kyentegeeza eriyo omulongo nga si muwala oba si mulenzi. Tulinayo owekika ekirala. Allah akugambye agaba abawala mu famire ezimu ng'olina bawala bokka, n'agaba abalenzi ng'eyo yagiwadde balenzi bokka, n'agaba abawala n'abaki n'abalenzi mu famire. Kati baba tawadde biri ebisatu, abasimba kyakumeka kyakuna. Waliyadhu billah. Saba Allah kitwewaze, alina baafuula abagumba. Abagumba batono nnyo nga bakyali basiraamu, kubanga mbu abasinga obungi mu bo talina musawo gyatakola ki gyatatuuka ng'anoonya omwana. Gwe alina abaana tomanyi valiyu ya mwana. Abatabalina bebategera kyebayita omuki omwana. Saba Allah abatalina baana ababawe. Nsabira nno babaagala, era abataddewo n'enteekateeka y'ofuna abaki abaana. Kati bano abatalina nteekateeka edduwa tebaliimu, edduwa tebakwatako. Kiringa wayita ku compound nga baana bali mu kukola ebigezo, bayitawo buki bayitawo buyisi. Saba Allah ababalina batteremu baraka. Omukyalo ono yali asaba Allah, ngambye nti yalwawo okuzaala neegomba omwana. Era Ibn Kathir yatugamba nti rahimahullah yalaba ebinyonyi nga bizannya n'obwana bwabyo n'abyegomba. Ki Allah nange mpaayo ku mwana, mpaayo ku mwana Allah gwe naatendeka akola emirimu gy'eddiini yo. Oli omukyalo ono alina olubuto alukutteko alusabira. Allah nkusaba omwana gw'onampa, nsaba nga mulenzi, omwana oyo gwe nnaawaayo akola emirimu gyaki gy'eddiini. Abasiraamu ffe yali alina omwana, yalina lubuto. Ffe tulina abaana 5, abaana 8, abaana 15. Era linaga nti nze kati mpeza abaana bange 25. Naye mu abo bonna be tulina oyinza obbulamu omwana ogwo nga wamuwaayo akola emirimu gya Allah. Era nga bwanandika okwetwalatwala ku muzikiti, maama omanyi nti kati nze njaziina, omwazini yaŋŋambye nzije nga ku saa 7 njaziine yaba taliiwo. Nali njagadde osaale busaazi, saagala kutandikitaniza bintuntu ebyo kweyaziinisayaziinisa no kwabika mpale. Allahu akbar.
era kyoba weewuunya okumanya nga abaddu Allah yatukola nga tuli balyake. Wano abalina abaana saize myaka emeka 10 ng'asobola osaaza magalibi eya wano ku hijira, tuyinza n'okutuuza gwe mu kifo kyo wekka oba w'amaanyi. Abasinga babalina anti nkugamba nti oyo abagenda tuula yekka kubanga abawakya w'amaanyi. Abantu abasinga oyo saizi myaka 10 talina lupapula lwatasobola kusoma lw'amawulire. Bamanyi n'obakyaza ku TV n'apulizentinga programu namba mwana myaka 7 nga abitegeera naye nemala omuga nti yaziina ayinza okukola adhaani mu dakiika 40 nga tamala kyaddamu. Walaba akaana akasiraanye akatatambula bulungi kabuuza kayimiridde, akaana kameketa amannya ekiro kakuba banne wako buli ssaawa kabafe ne wanne ibaga niyo manyi maama ajala tukatwale ku Islamic. Ate nze njo katwalayo njagala nfune omuwalimu omukambwe njagala akakube nga basitula kaana fe abali mu masomero g'obusiraamu kyenjogera kinako obujulizi. Nze nsomesa ku Karaji Muslim Community National and Primary. Mba ndi awo mu office ng'omuzadde aleeta omwana nga boogera n'ali mu office eyo nga malaga ndi seeka njagala onfunira omuwalimu asobola okukuba, njagala ye asooka amukubirewo kati. Byenjogera nabiraba n'amaaso gange n'agamba omwana ono mulalu era kimundeesezza wano njagala mumukakkanye. Ayina ne banne basomera nayogera esomera amannya naye njagadde ono njagala mumuntererezi. Kati n'agenda n'akomawo ku viddi. Kati yagenda obuuza omwana nga amulaga tebamukuba. N'agamba seeka si matidde bulungi nkola yammwe nali mbeesize ne tumubuuza ate njagala ono kasooka edda wano temumukubanga nako talina adde akabonero akalaga nti mwamukuba. Bane omuzadde yaleeta omwana ku ssomero nga yagala era omwalimu omu Allah amusasire Allah amujjulula yali ayogera mu bigambo bye naga nti tulina abawalimu abakola ebikolobero n'ogamba yi seeko mulamba naga naye mwerabidde nti abaana abali mu kiwalimu abasinga babasindikayo kwetaasa nekikwatayo. Jjukira abawalimu abaana bano bebasindika mu masomero g'obusiraamu abasinga bayaayiyayi ate omuyaayi waayingiramu irimu awoomesa ekigambo. Ekigambo akikubawo nga wakinyoola wakutereeza alina ng'egyayogera era omwalimu alina ku mimbali kati ontaba kubanga ali ku mimbali yandibadde na muyimbi ono omwalimu nga muyaayi nga obubonero bw'obuyaayi bwonna bulina. Kati abamu bajja mu masomero gaffe ne bakwatayo bukwasi kakana ageze paka Madiina kanajja ave Madiina nga guli omuze ogwamulesa masomero y'obusiraamu gwakyagulina bamuleeta lwa bubbi mubbi mutwala asome Qur'ani tajja musobola omwana oyo nga mwereere kati n'asoma Qur'ani naye nga mubbi. Batono nnyo abatwala abaana batono nnyo abasitula abaana ng'anoonya ddiini komwana era omwana asiraanye gwe baweerezaayo wavaamu mwanze nina testers ezange wali wavaamu bwati tamu ejja tadda. Ono omukyala yakwata omwana we n'amugamba Allah mukuwadde akola emirimu gyaki gy'eddiini n'agamba Allah fatakabbalu minni Allah nsaba okkirize okweyama kwange gy'oli. Allah agamba innaka anta samiun alim Allah nkusabye kuba gw'osinga okuwulira ate omanyi. Wano waliwo okubiriza gyendi ne gy'oli okwemanyiza okwogeranga nani ne Allah ne waaba mwana ng'akyali mu lubuto omusabire Allah asobola omukola ki omusaasira. Falamma wada'ataha omukyala aba ali awo ng'aye tazadde yasaba omulenzi ate yazaala muki muwala era nga yemuli wano abasajja abamu abakyala nga bamazeeko emirembe nze ozaala abaana bawala nzira ngenda nakuwasa njagala okulekawo ku musika
Ishu ensonga teri ku mwana kigozadde, ensonga eri ku baraka. Nze buli mwana agwa mukyala tufunye mwana ki muwala nga nze ntuma mannya nziraka nibaza Allah, mwana ki mulenzi tuma mannya nziraka, kubanga buli mwana mulungi okusinzira ku Allah ebirungi byamukoze eki byamutaddemu. Eri abazaala abawala bokka nenga tebajula nga muwala nenga alinga muki mulenzi, obwonga alina, Allah mwadde mukisa sente alina, oluusi afunye omusajja afaanagananga kitaawe bwe yali akola ki gwe yali ayagala. Oli omusajja najja n'atula mu kifo ky'omwana omulenzi mu famire eno. Era eriyo abalenzi nga Allah batekamu baraka nga waka bawangaala nga baana baki nga baana bawala nga wakwata ku ngoye za nnyino zikunya tejjusa nolunaku lwe yamuzaala. Era eri abalina abawala n'abalenzi naye nga aga nti wabanga musajja ali ewaka mba seefu, naye nga tayogera ku Halima, nga Halima ali awo alinga eyakola ki alinga eyavaako, naye ng'omulenzi emirimu gy'omuwala ng'agitambuza bulungi. Kati yali ali awo mukazi wattu ng'ate azadde kaana kati kaana kawala. Qaalat n'agamba rabbi, hayi katonda wange, inni wadaatuha untha, ate nzadde muki nzadde muwala, wallahu a'lamu bima wadaat, naga naye Allah gw'osinga omumanya kinkoze eki kyenzadde. Bw'obanga ozadde omwana gw'ozadde, jjukira statement eno, Allah yasinga omumanya kyokoze eki kyozadde. Allah atugambye mu ntandikwa nti omwana wano nga amaze fuuka ekinyamanyama, olwo Allah ebinyama byakuulamu ne bitatonda mwoyo, olwo Allah byalekamu ne muvamu bebi. Kano ka bebi kano Allah akamanyi okusinga. Kati gwe omulimu gwe gwabadde kimu, Allah nkusaba omwana ono abeere mulungi, birekere ani? Birekere Allah. Toweevuma baana, tososola baana. Tulaga nnyo mu njagala nnyo abaana abalenzi, njagala nnyo abaana abawala, njagala birungi biri mu maki biri mu baana. Kiri nti omwana akoze kintu ky'omusuubiramu. Abaana abawala baliko ejjana baliko omuliro, abaana abalenzi baliko ejjana baliko omuliro. Kati ffe omulimu gwaffe Allah ampadde mulenzi, muteeketeeke ng'omulenzi omufunemu bulungi kuno ku duniya ne ku akhira. Akuwadde muwala the like thing, muteeketeeke ng'omuwala walina obubeera omufunemu bulungi ku duniya ne ku akhira. Abazadde Allah bawadde abaana abawala, muganda wange Allah akunyweze, Allah akuwe baana ebiwala bito birabika bulungi ate bina ddiini. Kubona bonna wala abemwenyesa wano waliwo abaagala okujja mbu bakobogereko naawe, era Allah akusaasire. Beefuula abagumiikiza mu myaka 5 tekiri wala tekiri wala. Kati muganda waffe Allah yamuwa, Allah yatuwa, naye abalina abaana abawala mbasaba level kumwabateeka mugijjewo. Abaana abo abawala tubanoonyaamu ejjana okusinga edduniya. Ng'ejjana y'omwana omuwala esooka ogimanyi? Kufumbirwa nga mbeerera. Ng'oyagala kibooko zikuvugire ku mugongo ne ku kabina ne ku lubuto, ageze agende mu bufumbo nga si mbeerera, olunaku lwe yavaako ogenda lusasulira. Olwo nekiwala kye nalaba kinnamawungu kyaŋŋamba mbu okufumbira nga olina mbeerera obeera fala. Ate wallahi yentegera y'abakyala esinga balina level kwe batuukana kati wano sisukkawo na mbuzi eno sina gye njitwala. Ate wallahi mubasaasire, okimanyi nti omukyala, obutonde bw'omukyala butandika mangu okwetaaga omusajja okusinga n'omwana omulenzi. Okubalazza omukono emabega ebiseera ebisinga aba waakutoba naye paka lwafumbirwa. Azizza omukono emabega ku myaka 9, kale ku myaka 10, kale 11, nedda katwale 12, kati 12. Omukono guzze emabega, ebbere lize muki lize mu maaso, 13 atandise. Kati abitegeera jasi akyali muki muto naye nga abitegeera, era aboogezi bo tebasirise bamunnyonnyola watuuse nti
toli wala n'ensonga. Allah nsaba Allah zinama atusaasire. 12 13 ogwo gumu 14 2 15 16 17 18 gavumenti yo webalabiramu bakozi okuva ku 12 paka 18. Allahu akbar. Okuyita waawo omuyingireko ejjana eyofumbirwa nga muto kutaasa kwa Allah. Ate eriyo abasajja nga bayayaana kuwasa mukyalo oyo muto nga n'abamu bajjako gy'oli 17 au 15 ngati haji omwana nga agenda ku university. Ati abakyala bonna abali wali boyiseeko ng'okyama ku mizigo awo ne bakulemba n'ojjaku. Allah nsaba tusaasire. Abasiraamu tebamanyi muguwa gubali mu bulago kuba abo baana bawala. Nabi sallama yabasaako ejjana okuzaaba ne bafumbirwa nga bamuzibe tebamanyi bya basajja jjana. Omanyi ekitegeeza 2 ne bafumbirwa nga bamuzibe jjana. Fokasi y'abasiraamu yavadda kufumbiza abaana bamuzibe. Era kati owasa omuwala myaka 14 nga entalo ziyakalwana alinga abadde Somalia. Amasasi gamukumi amasasi gajira kumukumu agamu yageewoma agamu ne gamukuba. Ng'emmundu zannyonnyolooza field marshal. Kyovula nti olwaleero abavubuka baagala uwasa naye bawasa tebaliiwo. Si lwakuba nti tebabalaba physically, empeke temuli mulamwa. Wallahi olaba omuntu kati nze ngeri gyendi ow'emukalagi bwe ndaba balaba emukono ngamba alhamdulillah ngenda n'aliwa mwazinya nga nti seeko ogambye aliwa njo seeka naawe leke oyo kaada mundu yazeza kugombolola ayinza omukunyambe kiganga 5 n'omusenguka emyaka 10 mu maaso nga nti wayi mbadde nzitunkana kikino. Kubeera abakyala bangi nga ensonga yabe bagamba abasajja tebabalaba. Abakyala abatalaba basajja beba abeejajaamya bano abeekuniza banoonya baki banoonya banoonye. Ate abalenzi bwe baagadde okuwasa abalina abaana abawala mwalowooza mwazaala supermarket. Mbasaba abasiraamu abazaala abaana abawala mweddeko. Esookera ddala nga naye bw'abadde akutuddemu mu kumulabirira ate nze agenda kuntulamu okusinga wabadde akutuddemu. Ompeereza muntu wakulabirira oba ntegerekeka ompa responsibility yo, you have handed it over to me. Ate gwe omumpanga nguza kyengendo tunda oluvannyuma. Si nkola ya mbaka Nabi Muhammad sallama omusajja okujja gy'oli n'omutuusiza ku by'oyagala. Njalo nzimbira ennyumba giraba kasola tekaatuuka njagala onkolera flowa ente yange bakagibba olyoso n'ojja mu budde njagala entebe emmese zaaziyitamu n'onnyonnyola omuntu ebintu naga muzeeyi omuwala ye musiimye ne Allah amukuumire Allah nadduka. Era nze waffe wenaba omuvubuka nga musaaze mulungi si muyaaye tayendayenda kubawala mukulembera ne bazadde b'omuwala nze njogera nabo kuba nze mmanyi ansa ez'okubawa. Okusanga omusiraamu nga yeesibye ku muwala buli musajja ajjamu mulemesa mutuuka n'otulowoozesa nti oba abawala omulina gye mubakozesa ebirala. Buli musajja ajja nga mwekiikamu. Omwana akyasoma, omwana akyali, onampa bino na bino, mukulekera onamusomesa university, onakola bino, nakumenyera ebintu. Noga nti aji, bayizawe nadde nze nakubuuzaako buki? Obuuza, Allah akuwangaaze nampa. Musiraamu nadduka.
abakyala baba batajjukira ajjukira agane Haji ono ayagala kulemesa mwana wange buli musajja ajja mumulemesa namufunza naye Haji byosabye omwana oyo omugambye kinaki mugambye ente ne mugamba ne milioni 2 ezebasa ngana Haji n'omuntu nuli yanno wajira omulevu waleeta ki waffe wallahi na atinze era nga bondaba nyimiridde mu mikolo gy'abantu naye ng'entale ezo bakazi bazikakkanya ebiseera ebisinga omusajja aga nti oba kiganye mu bikole ki mubireke kazi daga Haji no oyo omwana wange ozanyirako ye waleeta ki ng'onnona olukimubuuza nga Haji aga kati mbitadde kati bimaliriza nga Haji adduka ekimuddusa ansa gy'alina eswaza eno message nkulu nnyo eri abakoziza abaana abawala wallahi ebintu bimusaba abaana abalenzi tebabisobola naye nga muwala we ye ng'omuwala amusobola naye bye musaba tebabikola ki tebabisobola kati nze wano kulevo kwendi bonsaba ente mara kini mbuzi nzabirize ennyumba kati nsobola bikola naye kati ndi mu baana 8 seboni 7 kati wano nsobola bikola nejjukira olwali nina abakyala eka mu kiseera we nawasiza wallahi nali sibisobola era family ze zikumaakuma ensonga emizikiti gye giwasiza abantu naye okugenda mu buswavu bwonna obwo mwe abalina abaana abawala kulowooza nti mutuguza supermarket bw'obanga ozadde omwana wo tegeera nga Hanna yagamba Allah nzadde muwala walaysa dhakaru kal untha naye ate omulenzi talinga mwana muwala wa inni sammaytuha maryama era nze mutumye Maryam wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim era nze muwaddeyo mbukuumi bwo omuwonye ye nezzadde lye sitaani enkolimire ng'ono mwana gwalina alaba azadde jjana abanga bazaala abaana ffe twazaala jjana eri abazaala edduniya era mugifunye oba ntegereka omuwala ne bamwendako paka university nga tofaayo omwana nagamba dadi nafunye omuntu nina omusiraamu ewaffe yaloba omwana mugamba dadi nafunye omuntu abaana bafuna abantu mwe badadi abaana abalenzi bano bakasuka obugambo omwana n'ebintu nebimutyankananako tanyadde 10 ajja na Rolex naye nga byanyonyolera ku Rolex eyo eringa benzi agikutte mu mukono guno annyonnyola omwana gagite nooti nakino tuwulire omwana najja nga apala sinya 6 dadi waliwo omuntu gumamu ebyo ebintu tebabigumira bugumizi you just respond to them that is in nature humanity muntu aba yagala kukola susu tebamuwa ate kyayi bamuwa wakola susu that is in nature bamuwa bucket agambye susu anuma bamuwa bucket tomuwa sente omuntu omukwasa sente nasuula paka sumuluzo gakola sente zanga paka sumuluzo nga yamukaawo akasozi takawulira ojo ofune ku haja ng'enkuba etonnya omuntu afuna haja ng'enkuba etonnya alinda paka lwaggwayo nanga kaŋŋende tuuka mu kulujjinga lusibe oyinza n'ogikolawo wabweru kati omwana ga dadi era nebaza abasiraamu abagula enzigi zammwe yogera ne muwala wo wekimusukkako mute nti ono gwoleese mwazinyi nti ye mukanyiza nti wali wasula wawe ti apangisaawo akola mulimu ki mukinjaje wanyama nti atema mukene asubira okukyusa nti baleke bagende tulaba nko muwala afumbiddwa mu makanga bagagga emyaka egi ne bayisawo ebintu ku mmotoka nga bagenda mu kyalo tulaba nko muwala afumbiddwa mu kyalo nga bali bubi emyaka egi nga box body tisika bintu bagenda Kampala tulaba nko omuntu afumbiddwa muntu ng'ali mu ntebe nga w'amaanyi nga katoluki lubwanga sanye kiddako n'atadda ku ntebe nadda ate wano wansi nga wawangaali tulaba nko Allah wajja atuusa mbeera z'abantu
Gulwaki olowooza nti muwala wange alina kgenda na musajja wa mmotoka eyo ntegeerayo naye si yentegeera y'omubiri gwe gulina kikimugambye. Tovala nti abawala bonna be tuwasa abasinga okuggyako abange n'ababo tubawasa bakadde nga ba invisible fighters. Warrior without fear. Nsaba Allah nzinamu atuwa okubitegeera. Nabwe 5-star general. Nabwe kityo Allah yagamba omukyalo oyo bwe yasaba Allah fataqabbalaha rabbuha, Allah yakkiriza okusaba kw'omukyalo ono biqabulin hasan, n'okwanukula okusinga okulungi, wa ambataha nabatan hasana, Allah n'amumeza olumero oluki olulungi, wa kafalaha Zakariya, n'akwata omwana ono n'amuteeka mu mikono gya nabbi Zakariya alayhi salatu wassalam. Kullama dakhala alayha Zakariya almihraba, buli Zakariya yayingiranga Maryamu gyali gye yamukuumiranga mu kamihrabi, wajada indaha rizqa, yamusanganga ayina ebyokulya. Qaala ya Maryamu, owange Maryamu, anna laki hadha, bino obijjanga wa? Nze nzekka ayingira mu kantu kano ate nsanga olidde, ani abikuwa? Qalat, n'amugamba hadha min indillah, ebyo Allah yabikola ki? Yabimpa. Ono Maryamu ayogera na nabbi wa Allah naye amugamba inna Allah, amazima ddala Allah yaruzuqu man yasha bighayri hisabi, njagala oleme kwerabira agabirira bonna bayagadde awatali kukola ki, awatali kubalirira. So baganda bange basiraamu, mu bigambo bino ebyebbeeyi Allah amentioningiddemu amannya galinga 3 oba 4. Erisooka ery'omuzeege gwe bayita Imran, eryokubiri mukyala we bamitanga Hanna, eryokusatu muwala waabwe gwe bayita Maryamu, erinnya eryokuna lijja ye mutabani wa Maryamu gwe bayita ani? Isa almasihu ibn Maryam wa rasulallah. Tewali mu kifo mu Quran wembanga nerabire nsaba Allah njukize Allah we yaleeta Isa n'atamussaako ibn Maryam, mutabani wani? Wa Maryamu. Allah yeetukuza. Ekyokubiri, abatali basiraamu bamanyi bulungi famire eno, kubanga bino ebigambo byali mu Tawrati na Injiri, babirina byali mu Injiri banga serabidde, naye kyebakola knowledge bagibuza ne babaako engeri gye bagikwekamu. Era oba twalina neiba waffe eyo ewaka bamitanga Anna Maria. Kati Anna Maria lyerinnya balikosa Abakatoliki, kubanga bye basinga okumanya ku Isa abo Abakatoliki, Anna Maria. Kati genda osoma ku taarikhi wa Isa nga bagamba jjajjaawe ye Hanna, maama we ye Maryamu. Kati bo kyebakola baleeta amannya aga ne bagakweka mu kigambo Anna Maria, nga bakimanyi nti Maria muwala wa Hanna, Hanna wa Amulani nga bwe bamuyita. Kati efamire bagimanyi obutuufu bwayo, bino nabireka ebbali ne bagamba naye kati ye ate Yesu mwana waani? Wa Katonda. Allah amaze omubalaga Yesu yaani agwawa, ayina maama, ayina taata, ayina jjajja musajja, jjajja mukyala. Allah amaze omumwejjako kobbo nti byonna tubirina wano, naye yegwa muzaala. Mpaka nsaba Allah atuwe okumutegeera, era asaba Allah olugendo lwatandisizzaako luno olwaleero alutugondeze olw'okutegeera Isa ibn Maryam mu ntegeera entuufu, oleme kuddayo kuyimirira w'oyimiridde ovume Yesu mbu yabba embaawo. Oyo gw'ovuma nabbi wa Allah. Abatali basiraamu tebalina gwe balina, bamwesibako buki? ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وربنا زدنا علما وارزقنا فهما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.